nyenda muloji kwebaka obadde oyagala mbeerewa where do you want nze banne president Museveni siraba na lwaki mumujjako I have not seen any sensible reason why you should remove Museveni from power loji zikola emyenge wejiri amabala magule mwamuyina na buyinyi kyejo kati obadde oyagala njimalire wa mu kyaki ngwalabyeko kyaki ekola mu Valentine n'abasumba baba busy baba bali mu ndiga zaabwe nga baga mukama mbu God has sent me to look for you abasumba nabo sibanga so n'abasumba nabo baba mu ndiga zaabwe nga baze Pentagon so Valentine eno Pentagon yo tugenda kugizimba irija kugwa tugenda Valentine eno zi Pentagon zaaki za kuzimbibwa